الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما abaddu ba Allah bitiibwa abalungi tubaniriza musomo gaffe amateena amatufugo ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ebingira n'emirembe biddeeri omubaka sallallahu alaihi wasallam abaddu ba Allah bitiibwa abalungi tubaniriza musomo gaffe ogwa tajwid al-Quran al-Karim nateera nga tutunuulira ku bifulumiro obufulumiro bw'ennyukuta obunene bwe twayita ar-ra'isiyya obunene twagamba nti ebifulumiro ebyo oba bipatisi ebyo ebitundutundu ebyo ebinene bye bivaamu obutundutundu obutini obuvaamu ennukuta z'Oluwarabu ze twatula obategereka omulundi ogwasooka twalaba obufulumiro obunene bwe bayita aljawfu era ne tulaba nti jawfu nga yo obufulumiro obwo omwaganya gwe twagamba oguva mu ddookoli omwaganya oguli mu ddookoli ne mukamwa gwo teguvaamu bufulumiro butini gwo guvaamu nga gwo guvaamu nnyukuta ziri eziwangala nga bwe twalaba ku mulundi ogwayita olaba biiznillah tugenda kulaba obufulumiro ogwokubiri ogunene gwe bayita alhalqu lyeddookoli Allah subhanahu wa ta'ala yatutonda n'atuwa eddookoli era buli muntu alina eddookoli era eddookoli eryo wafiihi thalathatu makhariji li sittati ahrufi eddookoli eryo liri kuŋŋaaniramu obufulumiro obutini busatu obategereka era ng'obufulumiro obwo obutini obusatu bufulumiramu ennukuta mukaaga obategereka bungi tugambye eddookoli bupaati bunene eddookoli bunene naye eddookoli eryo eddene livaamu likutulwakutulwamu obutundutundu bumeka busatu obutundutundu obwo obusatu ne bufulumiramu ennukuta mukaaga obategereka akafulumira akasooka akatini akava mu halqu ketuyita aqsal halqi wa huwa ab'aduhu mimma yali sadr wa yakhruju minhu alhamza walha akafulumira akasooka ketuyise aqsal halqi eddookoli eno gye litandikira ketuyita aqsa eddookoli gye litandikira era ye paati eri okumpi ennyo n'ekifuba ky'omwana Adamu kyetuyita aqsa obategereka eddookoli eno gye litandikira epaati eyo eri okumpi ennyo n'ekifuba obategereka gye tuyita aqsa alhalqi wa yakhruju minhu alhamza mufulumiro obwo obwa aqsa alhalqi eddookoli gye litandikira wafulumirayo ennukuta ya hamza ne haau oba yatula hamza ne haau zifulumira ddookoli eno gye litandikira ekyo oba oyagala okukitegeera obulungi twagambye dira ennyukuta eyo gyoyagala okumanya obufulumiro bwayo ogiteekeko sukuuni ennyukuta yonna kano kakababuulire nako buli woyagala okumanya ennyukuta yonna obufulumiro bwayo wamu n'ebitendo byayo oteekeddwa giteekako sukuuni lwaki abamanyi batugamba bwetu ne bateeketeekako fatiha kasira lwaki olw'ensonga nti essukuunu akabonero ka sukuunu kaleetera ennyukuta okubeera ng'ogirwako nnyo okusinga ku nnyukuta eziriko empeerezi ennyukuta eriko sukuunu tugirwako nnyo ne kituleetera okubanga tusobola okwetegereza wa weefulumira kubanga ekitegeeza na sukuunu etegeeza kusirika buli muntu wasirika ku kintu ekintu ekyo kirabika nnyo era omuntu tuga nti wayi soka osirike soka oyimirire kwekuyimirira okwo bwayimirira tumwetegereza tumumanya nti yegundi negundi kati nennyukuta bwesobwezi kati bwe tuba twagala okugimanya tugisirisa kwekuteekako sukuunu netusooka tugisirisa bwe tugiteekako sukuunu awo neeryoka yeeyoleka waweeva obufulumiro bwayo ebitendo byayo obategereka saate webeerako fatiha kasira dhamma tubanga abakonako enkuuni ebeeta harakati varati emperezi baziyita harakati lwaki harakati yataharaka kwega tuyitako mpite okonako nkone ng'odduka naye webeerako sukuunu ogirwako nnyo n'obeera nga wetegereza obufulumiro bwayo nabwe kityo aqsa alhalqi eddookoli gye litandikira kekamu ku bufulumiro obusatu obuva mu ddookoli mu halqi eddookoli eddene era tugambye muyitirwamu hamza ne haau hamza bwe tuba tujatula tugamba ya
ya tujikanga bukazi tubanga abakanga enkana ya olya ya ojja wuli eddoboozi ngobanga eyetugenda okuntandikwa yeddokoli omanya omukka wegukola ki awo wegukuba ya ne guvaawo ne gulyoka gufuluma ebweru ya tun ne haawo olya dina sirat ojja owuliranga haawo eyo nayo eva dokolibwa welitandikira kuba tegereka naye ekyenjawulo ekibeerawo nti bwe tuba twogera hamza eya sukun mu ntandikwa y'eddokoli gye litandikira eddokoli eyo lifundira ddala libeera dayiq kugamba akatuli ako tukafunza enyukuta ebanga etafuluma tebatukangala abamu ne bagisoma tuva titukolamu ensobi nnyo tukola ensobi nnyingi nnyo ku nyukuta ya hamza abamu bagirebeza yatun abamu ne bagisoma ngaetaliiwo oli nagamba ekigambo yatun nagala yatun yani abamu bagirebeza abamu ne yani mumbeera eyo lwaki tukalubiriza nyo lwaki tukalubiriza olw'ensonga nti eddokoli tugatta netulekawo kasupesi nga katini nnyo obutafaanaganako ku haabu yate tuggulawoko katini ku ntandikwa y'eddokoli kasupesi tetugulirawo ddala wabula tuggulawo kuba woggulawo ennyo kyova agamba nti nsoma ehedina babaguddewo nnyo ngaate yasukunu ebeera yasukunu toggulawo nnyo gulawo katini naye ate toggalawo toga dina aye togamba ehedina obuloga atya dina nabenjajjawulo oggulawo katini aye toggalawo nnyo bwezeze ennyukuta ebbiri ezifulumira mu kafulumiro ke tuyise aqsa alhalq akafulumiro akokubiri ketuyita wasatul halqi wakati weddokoli wayakhruju minhu alainu walhaabu era wakati weddokoli awo wafulumirawo ennyukuta ya aini ne haabu oba yategereka aini ne haabu zifulumira wakati weddokoli ekyokulabirako na'budu kwata wakati weddokoli lyo kibati abamu Allah beyawa obumuko waliwo obuntu obeera mu ddokoli wano akasimba mu ddokoli wegereza nnyo okabeera wakati weddokoli wano ojja kwetegereza omuntu waba asoma aini eddokoli lino lizannya kitegeeza omuka gwekubawaawo tuba abamu bagamba sheekhe aini eyo etawanya tubanga bagala okwetuga lwaki tugijja mu ddokoli wano naye ate tetwetuga tutwekalubiriza nnyo Qur'an si yakwekalubiriza na'budu sinana olinakinyiga tujja kulaba ebitendo by'ennyukuta ezo insha allahu tabaraka wataala katulabe efulumiro bokka insha allah so aini efulumiraawo wakati weddokoli na'budu ne haabu arrahman haabu nayo wefulumira waliwo ebizaawulayawula byebitendo ennyukuta ezo zifulumira wamu naye waliwo ebizaawula mu ngeri gye zifulumamu bye tuyita ebitendo tujja biraba insha allahu tabaraka wataala akafulumiro ak'okusatu akasembayo akafulumira mu kifulumiro kiri ekinene kyetwayise alhalq ketuyita adena alhalq ensembo y'eddokoli eddokoli gye lisembera twagambye entandikwa y'eddokoli epaati eyo eri okumpi n'ekifuba wakati weddokoli then eddokoli eno gye lisembera ddala yepaati eri okumpi kyova sheekh agambe wahuwa aqrabahu mimma yali lfama yepaati eddiridde kugamba gyovaako nodda ku mumwa eddiridde omumwa oba tegerere nagamba ti wayakhruju minhu lghainu era paati eyo gye tuyita adena alhalq efulumiramu ghaini nefulumiramu n'ennyukuta ya khau ne ghainu zifulumira ddokoli gye lisembera waggulu eno paati eri okumpi neki n'omumwa ng'omuntu wanagamba maghfira wa ghayri lmaghdubi ne khau yakhsha tufuna ennyukuta ezo tuzegendereza nnyo omuntu waba asoma ekigambo yaghsha mu Qur'ani mulimu ekigambo yaghsha ne yakhsha olaba abantu awo wakati w'ebigambo ebyo bibiri
bakola ensobi. Ennyukuta ezo zombi zifulumira wamu netulina zegereza zina okusawuninga buli emu gesawuninga lwayo olw'ebitendo by'ennyukuta ebizaawula bategereka. Seri khabu tugamba yakhsha ne ghaini tugamba yakhsha naye agamu tebabyawula. Wali ghaini aga yakhsha wali ate khabu naga yakhsha. Mu mbeera eyo tulina zaawula ennyukuta ezo naye nga zifulumira wamu. Ebizaawula ki? Biteeno. Waliwo ennyukuta ezifulumira ewamu nyingi nga zifulumira mu kafulumiro kamu nyingi za miteeko mingi naye ng'ebizaawula zirina okwawukana ku zinnaazo kuba buli nnyukuta mu Qur'ani tugisoma yokka. Obategereka Buganda bitiibwa tugisoma yokka. Kiki ekiyawula ennyukuta ezo? Biba biteeno insha allahu tabaraka wataala. Wafi shakili taali yumathilu launu lard. Tulaba mu kifaananyi kyaffe insha allah tujja kulaba ekifaananyi kyaffe biidhnillah. Waggulu tulaba kale esooka waggulu esookera ddala wansi bateekeddewo akafulumiro oba paati hamza ne ha. Kulaga hamza waweeva mu ddookooli, aini ne ha naye weeva ne ghainu khau weziva. Oba tegereka na tujja biraba mu kifaananyi insha allahu tabarakahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan.